Ngule kiddukanye ekibuga Kampala, Kampala Capital City Authority baagala Parliament ebakkirize bongerwe obuwumbi obuwerera ddala 17 bubayambeko okuddukanya emirimu mu kibuga Kampala naddala okusasula ba speaker bakansala okuwa abantu obusiimo mu kitongole kino okufunayo ebimotoka ebiyoola kasasiro okuddaabiriza emyala n'ebirala byetaagisa okumaliriza omwaka gw'ebyensimbi guno nga tegunnaggwako. Kati olaba nti emirimu gye Kampala giba giyimiridde ate ng'ebitundu byebisinza okukosebwa byebitundu byennyini ebikulu nnyo ku kutambuza ekibuga kwa byebitundu ebirimu ebisaaniiko solid waste management, ebitundu ebirimu emyala, ebitundu eby'enguudo na areas okole ez'abakulembeze naye nga bino ebisetu bikulu nnyo mu kutambuza emirimu gy'ekibuga ate byonna bibadde byasinza okukosebwa ennyo. KCCA okuddukira mu lukiiko olukulu olw'eggwanga kiddiridde sipiika okuli owa KCCA ab'eggombolola ezikola Kampala ne bakansala batannafuna misaala gyabwe kubanga ensimbi ezirina okubasasula teziriiwo. Okusinziira ku minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga z'ekibuga Kampala Kabuye Kyofa Togabye, obuzibu abutadde ku Paalamenti okusala ensimbi ekitongole ze kyalina okuweebwa nga kiddukanya emirimu gyakyo. Ate ekyo bwe tukivaamu ate budget kati baligenda otuwa figures n'empya ez'omwaka guno kwe tugenda osinziira planning omwaka ogujja nga otusose tukendeddeko buwumbi 2 ate zagenza okukomawo ku circular paper ey'okubiri egamba nti kati eno gye tupreparingiddeko empapula ze tuleese mu Parliament ate nga bagisaze obulala buwumbi 29. Kale tubadde n'obulumi bwa njawulo nti saawa eno we tuli tufiiriddwa obuwumbi 3 mu mwaka gumu n'ekitundu. Minisita Kyofa Togabye bw'abuuziddwa lwaki n'okutuusa leero waliwo abakozi mu kitongole kino ekya Kampala Capital City Authority abatannafuna musaala obuzibu butadde ku tteeka eryateekwawo ba sipiika lyagamba nti teryayogera ku kyakubasasula nga ne boogezaako okubawaayo akasente baazuula nti kino baali bakikola mu bukyamu. Kinuma because n'abakulembeze bava mu kibuga Kampala kyeraliikiriza nti etteeka eryateekawo ebifo ebyenjawulo eryateekawo ebifo by'aba sipiika nekiteekawo ne ba executive secretaries ababa mayors bonna aba division ne authority ba secretary baba basasula naye twebuuza lwaki eyakola ekintu ekyo okusekinga legal interpretation natukogamba nti basasule be secretary ng'ate omuntu alina obuyinza y'omu ebbaluwa esasula ba secretary minister yagiwandiika. Twebuuza lwaki esasula ba speaker minister si yakola ki paka waliwo obukumpanya bungi nnyo ze ndowooza era waliwo obutali kuyambibwa mu bantu ab'enjawulo nga iddi eyaliwo ebiseera ebyo ne road mayor yennyini. Naye etteeka lyavaako kaluma nywera nti etteeka eryabaleeta lyali lyafuuka sirifu ku ngeri ate ey'okubasasula kuba baagamba baneerondamu ba sipiika ne bakomaawo naye ng'ate ekituufu bw'oba oyagala osasula sipiika ono kuba sipiika abeera mukozi wa council era abeera mukozi ng'abakozi abalala nga bw'olaba chairman oba lord mayor ne deputy we ne baminisita be kuba bo babateeka bulungi nti baminisita bajja kubeera ba full time n'olw'ensonga balina okusasulwa mu ngeri eyo. Kati ate ye sipiika ne lisirika kati twagenda okugezaako okwagala obbasasula ne twesanga ng'ate tumenya etteeka. Mu kakiiko kano minisita Kyofa Togabye abadde awerekeddwako akulira ebyemirimu mu kitongole kino ekya Kampala Capital City Authority Dorothy Kisaka era eno gye basinzidde ne basaba nti waakiri ku buwumbi 7 bwe baali basaba mu kifo ky'okubaawo obuwumbi 419 bongerweko obuwumbi obulala 147 okuweza obuwumbi 566 mu mbalirira y'omwaka ogujja ogw'ebyensimbi. Ebisasiro n'ebyamazzi n'amatala ezo budget zo bazisala nnyo kati era kyembadde nkubira Omulanga Council nti ebirala byonna ne bwe babiganye waakiri bampa obuwumbi buno 15 bunzizeeyo mu mbeera nsobola ofuna obuwumbi nga 506 artist mbeeko kyenkola ate Tengene Gamboze poliisi eridde Matereke